Twebaze Godfrey enkuba etandise omutimpula twala okulira kikyatu bambi ngolabye musuti yaffe eya grey embeera erimirire etya awo ku Kalerwe genda maaso. Okay, neyanziza mbabuzaako SPD n'omukyala Jennifer Fulfiga saako gwe omulabi waffe olunaku olwaleero tetukeredde wano e Kalerwe okubanga tubatuusaako entambula y'ebidduka era nga enkuba ekyagenda maaso n'okubanga etonnya mu bitundu ebimu naddala wano mu Kampala n'emirirano naye nga byo ebyentambula nga bw'otabira ssaawa zino we tuli akalipaganoko katandisedde okubanga kakwata wano katale e Kalerwe we tuli era nga omuntu ava wali mu bitundu ebyeggayaza okubanga oyita wano katale ku Kalerwe ojja kubanga osangawo akalipagano olw'okuba nti ekiseuka wano we tuli awaliwo akatale akali kumpi ku kkubo ate nga n'emmotoka zino ezibeera n'ebyamaguzi naddala ebyo ebyokulya ebibala n'ebintu ebirala zipaakinga wano ekkubo baliwo oluguudo ensonga lwaki mmotoka okuyita wano akabeera kalipagano nti mmotoka ezandibadde zikosa leeni nga 4 eziri wano e Kalerwe ate zigenda maaso n'okubanga zikosa leeni nga 2 era nga bw'olaba ekifaananyi ekyo ky'olaba era kati jama atandikira eri wansi ku ttaawo paka okujja okutambula okutuuka wali bitundu ebyewandegeya era nga anooli ali wali ku roundabout ey'okubiri awo wonna ojja kubanga osangawo akalipagano okubanga mu kiseera kino wetwogerera ate roundabout ey'okubiri nayo egenda maaso n'okubanga eddaabirizibwa era nga ensonga lwaki awo wonna akalipagano kacyakwatidde ddala ate eyo alayini eva wali mu kibuga Kampala okubanga eyolekera wali mu bitundu ebyegayaza amperero n'ebitundu ebirala awo motoka zibadde zikyatambulako mpolampola at least okwawukanako aneno leeni ate eyolekera ekibuga Kampala olw'okuba nti budde bwe bukeera abantu abasinga baboolekera ekibuga Kampala okubanga beenonyeza ku ssente abakifuluma babeera batono nnyo y'ensonga lwaki bw'otunuulira ku leeni eri ekyemmanga oba leeni eyolekera bitundu ebyegayaza n'awalala ateewo emmotoka zikyali ntonotono ezisinga zo zikozesa nekuba erigenda wano e Kampala okuva wali gayaza mpozi ekirala akyenyinza okugamba omulabi waffe nti bw'oba ova wali mu bitundu ebyekyebando osobola okukozesa ekkubo ery'emulago eri waggulu osobola okubanga osala jamu ali wano wansi ku Kalerwe kubanga enoyo manya mmotoka ejja kubanga yekwatakwatamuko mpolampola naye nga bo abatambula okuva wali mu bitundu eby'ennambole nga mukozesa flyover mukozesa bypass ate mujja kubanga mutambula bulungi mpozi awalala bwe tulabye akalipagano we wali ku roundabout eyawali ebwayise ku ttaawo nti nawo bwe tubadde tutambula ate tusanze mmotoka zeekwatidde ddala era nga bw'oba oyitaawo nyini ng'ova wali mu bitundu ebyebwayise ova wali mu bitundu eby'ennabweru ojja kubanga osangawo akalipagano ak'amaanyi ennyo nga bw'olaba embeera nga bweri zezino emmotoka ze mulaba ze mbadde mbagamba nti zipakinga wano ku kkubo kati wano wandibadde wakozesebwa mmotoka zino ezaffe eza bulijjo naye kati olw'okuba nti wano akatale kali wano kati eno leeni bagirizavinga olwa mmotoka eziba zitise ebyamaguzi nga bw'olaba ssaawa zino bagenda maaso n'okubanga batikula kubanga wano we tuli tuli kumpi n'akatale aka Freedom Market wano ku Kalerwe era ng'oggyeko ebyentambula emirimu gyo gitambula bulungi wadde enkuba ekedde kubanga etonnya tekigaanidde oba tekiganye abantu okeera maaso n'okubanga beenonyeza ku ssente